Mu love story ya Kabulaza ekitundu ekyokubiri we twabadde tukomye nga bwojjukira bulungi. Is that rain? Neighbor yazze n'asaba brother nti alina obwetaavu bw'asaba mukwasizeeko guy we ajja ate mu nyumba mulimu sister we omuto oba mulimu muto we yamukyalidde kati tasobola kusuza abantu basatu mu nyumba yemu olwokuba guy ajja abadde asaba neighbor amusuzeeko muto we. Neighbor mulenzi asuze ku muto wa neighbor omwana ow'obuwala buke oba oli awo balabe ekiddako. Kakati abazze bawuliriza love story eno nga muwulya brother ono ng'alimu nnyo ekyampiso teyeesigamwa. Finally bw'afuna offer eringa eyo ey'okusuza neighbor ng'asuza mwana wa buwala kikyosuubira. Bwe twakomye ng'omuwala yeebase kafaliso oba ku mufaliso, actually kafaliso yeebase ku mufaliso wansi, budde bugenderedde n'abaako engeri gy'alaga nti akalubiriddwa okusula wansi ku mufaliso. Eyabadde clear sign nti yabadde ayagala kwambuka kitanda asule ne guy. Yabadde agenda kusula na guy oba yabadde akoye mufaliso gwa wansi nga yeetaaga kusula ku kitanda. Naye bw'osula ku bugenyi totera kuba na choice. Okujjako nga noono omwana ow'obuwala yalina ebimulaba. Naye tugenda kuba nga tutandikira awo. Love story eno nkiddamu. Focus yange teri ku brother atuwa story. Ate eri ku bantu bayogerako mu story eno kubanga waliwo ebintu bye tubadde tetutunuulira nga tutunuulira ennyo obulamu wano ku surface naye nga munda waliwo ebintu bye tubuusa amaaso byenjagadde bye naasazeewo nze bye ngenda oconcentratingako. Simanyi oba otendereza bwenzi bwa brother bwe yali tatuulirako awo oba owulira abantu abalala bye yasisinkananga. Nyongera okukwanirizaako n'okwebaza okutambula nange. Oluvannyuma tugenda kubanga tugendako mu by'okuyiga ebikulu nga tutunuulira ebikula by'abantu ebina. Ebikula by'abantu bino ebina Katonda bw'anaakuyamba n'omalako ebitundu bino ebina bye tunaba tutandise, ojja kwongera okuzuula nti kibadde kikulu okubanga weetegeera ate ng'obadde teweemanyi. Kijja kuyambako okutegeera ekikula ky'omuntu gw'owangaala naye gwe muli naye mu relationship. Kati ababiri bwe mwetegera, one weetegedde omutegedde, yeetegedde akutegedde. Relationship ezo zirina enjawulo gye ziba nazo. Nabagamba ntusobola okubeera mu bulamu ekizibu ne kijja kikuba abantu babiri. Ono ne kimukuba ne kimusaanyaawo, ono ne kimukuba n'asigala ng'alistedde. Enjawulo etera kubeera mu ki bye tujja okusisinkana mu by'okuyiga ebyo. Neegwe nja okuba nga ndi naye wano manyi nti kajja kubeera kaseera kanyuvu nnyo nga tugattibwako. Kkiriza nkutwale butereevu mu love story ekitundu ekyokusatu. Love story negenda kugwera ku bitundu bina. Ekitundu ekijobanga ekyokutaano ngenda kubawa omukisa. Actually okutandika n'ekitundu kino ekyokusatu mu by'ozoowulira sofa buuza brother ekibuuzo. Ekitundu ekyokutaano ajja kuba yanukula ebibuuzo ebyababuuzizza, so mu comment section agenda kuba nga asoma questions zonna asobola okurespondinga mu kitundu ekijja kuba ekyokutaano. Thank you so much for being part of Sozmo family. Waliwo omuwala omulabira gwenzijukira eyajjaawo kati misaso zimbadde kyagamba waliwo omuwala eyajjaawo ku muzigo kwaffe yali kumpi neiba yalina omusajja kati oyo omusajja ng'akola oba yali mukundi oba yali musuubuzi oba yali mutembeeyi nga tabeerawo nnyo ebiseera ebisinga tabeerawo. Kati ng'oyo omuwala ate naye nga kumpi alinganga ali mu mizejo egimu n'egyange ng'omusajja oluvaawo bw'ati nga wajjawo omusajja omulala ajja n'akyaza ngamba ate nze netandika ate okutyanga oyo omuwala nengamba bannaye abantu nga si bangu oledde oli mufumbo naye ate omugundi mwokyaliza egundi nesibitwala nga kikulu. Kati lumu akyaza sisita we. Mu kukyaza sisita we jjukira amukyaziza ate ekiro kyennyini omugundi akola ki omusajja waakomawo baali basula mu kasingo. Nali muguddeko emboozi nga tuli bakyapiri tunyumyanyumya bikikikyawo neiba wasuze otya ndi bulungi bwetutyo ng'akola ki ng'aŋŋamba
neiba nfunye obuzibu sisita wange azze kundabako naye ate bba wange wunaze ate nga omanyi abafumbo ekirina okubeerawo olwete kaali kaluumu mulimu akafaliso kamu babeeramu ako kaluumu kamu nga mugamba biki olwete sisita kikyali ki ngero okiraba nga omanyi ebiwala kiriika nga misansozi nga mugamba katuma kyetugenda okukola baide nali nina emifaliso 2 ku kitanda nga nateekako emifaliso 2 ngaekitanda kiwanvu misasozi kati nga bw'obeera otundula vanira tekikwetaagisa kukutaamiriza oyimirira buyimirizi bwotyo no vanira wokuwanika amagulu misasozi nosonyiwa oba mboonoonye simanyi vanira wokuwanika amagulu ng'omukazi omukwata n'omuwanika bwoti amagulu tekikwetaaga kwewetamu otundula bulungi nga teri kwewetamu kati ne mugamba nina omufaliso munda eyo nsobola okuwa omufaliso nagamba atasobola kusula wano nyamba gyasula eyo muwa omufaliso asula awo wansi namugamba ok tekina buzibu ng'ekiwala bambi kijja kimbuuza nanko byebale biki nga kiyingira tunyumyanyumyawo nkinyumiza nkigamba kati obeera wa biki osoma biki wekitanyumiza emboozi nga mwalira wansi yeebaka zaali ziwera saawa nga ziizo omuwala saamutandika yeyawe yagamba nkoyewo wano wansi nga ajja asula waggulu ng'ajja nga mugamba jangu tola obufaliso omunene nga tusula okwo misasozi omuwala yali azze okubeerawo ennaku oba ziizo yabeerawo omwezi mulamba yaganda okuddayo n'abeerawo omwezi mulamba nga tulimu eyo embeera ya continuous nga wajja wasula ewange asula wange misasozi embeera netandika nga okubeera bwatyo nga bwajja asula wange bwe tutyo paka bwe bityo era nabyo nebigenda bwe bityo kati nga making sure nti omukazi bwajja waliwo zino zikoodi oba misasozi mwali muzimanyi oba zikyaliwo simanyi nga esimu ngiteekamu koodi ng'oli tasobola kunkubira ng'essimu era nsobola n'okugiteeka awo ng'era nga kizibu nnyo essimu okuvuga okuba gye koodi ogiteekamu ng'oli takkubira naye nga gwosobola okukuba nga bwe nzijja bwe nti nesangako missed call kuba bwe bakkubira eraga nti ogundi akubiddeko nga nziramu mukubira mugamba kiki ekiriwo nkubira oyo yennyini ow'obuvunaanyizibwa buno bukazikazi nga sobola kubukubira olwedde mba ninamu emaali gyenkyaziza nga mugamba biki ekiriwo nga wangamba essimu zo nga tezibeerako biki ngamba essimu network bwe bityo naye buno obusegesege nga obwo mba mbwewonyeeko kati ngera omukazi bwe mbeera naye kiba kizibu nnyo okusuubiriza nti nkola ki nina biki oba girlfriend omulala biki ngera yaba akimanyi mbeera ku ye yekka kati munnange amawulire gatandika otambula gatuuka ewa baba wange nti munaye oyo muganda wo atalula teyakwana omusawo biki abeera n'omusawo biki musawo yajjanjaba wano omwana anaye analwalira nabwereere bikyaba abakazi abakulu abaagazaaki kyokka mwana muto biki nga mbeera awo nga mulamu wange agamba anyumiza abantu oyo tasulirawo ningamba sisulirawo nali nkyazizaako nga gyali ng'ekyamazima kyali kituufu misasozi nga kizibu okumala ennaku eziwera 5 nga nsuze ewaka nga tewali mukazi akyaddeyo nga kizibu ng'ate era obuzibu obuliwo nga nsobola kwagala mukazi muwala ziwera mirundi 3 biki mbu nkwagala emirundi egiwera egyo nga kisobola kati kyandeetera okuvaawo mukazi gumwe nalindi misasozi waali walungi naye kyandeetera okuvaawo waliwo neyiba omulala yalina edduuka yali opposite awo ng'alina edduuka si opposite naye kale nga mu kkubo wempitira bwe nkyandaba nga ngenda kati nga buli mukazi ajja ayingira munda awo
abeera wamulaba kuba yali abeera nga ku dduuka asobola okubeera ebweru abeera wamulaba ng'ate naye yali mukazi mulungi alabikako nga omanya abakazi. Kati oyo omukazi baawe yali akola safaari, yali akola saidi zeeyo enoba ku nsalo z'e Kenya ne Uganda, simanyi bayitayo batya eyo gye basuubulira. Njerabidde eyo gundi nga gyakola Busia boda nga gyakola eyo naye nga atera kujja ku wiikendi. Kati lumu ndeeta omukazi naleeta akawala misasozi, ndeeta omuwala nga omuwala oyo kali katonotono bwe kati kale nange ekyamazima nakalya naye nga oba kwe kugamba nti nali sitaliza butaliza. Kati akakawala nkaleeta bwe namala obwe nti okukalya neŋŋenda ku kaduuka ako nengula ejjirita nengula sabbuuni biki. Kati omukazi oyo nampita naŋŋamba naye ekyamazima twali tetulina mboozi ge mazima naye emboozi yatandika kuvaawo. Naŋŋamba naye nina ekibuuzo kyenjagala okubuuza. Konze kibuuzo ki? Abo abakazi obajjawa? Bwaba abakazi obajjawa bw'osomba etakera? Kamugamba abakazi egyo mikwano gyange ate bagambye bakazi bange biki neneekaza. Ekyamazima abo bonna abakazi abasinga be naleetanga baali bawala ba ssomero bano nga bwe namala bwe nti senior full vacation tumaze okusoma. Kati abakazi be nakwananga abo abawala be nakwananga biki nga bajjanga okundabako. Actually ndabika naweza abaana baweranga like 30 plus ku baana b'essomero abajja okunkyalira ku mwaka akazigo balinga 30 plus Mr. Sozi. Kati omuwala omukazi nambuuza naye abo bonna abakazi obajjawa? Nemugamba egyo mikwano gyange biki. Nangamba naye nkubulira ekintu, nze nekakutanda nemmala nyingira mwaka akazigo kaako tosobola kuddamu kuleetamu mukazi mulala. Nemugamba ate kati ng'oyingirako ku ddiiro ki? Nagamba nemmala nyingira omu kwegamba nga mu bufunze alinga naye yeekubira paasi oba onfuna Mr. Sozi ng'alinga yeekubira paasi nti n'omala ondeetaawo mu kazigo ko n'ombeerako naawe netutundula vanira mu kazigo ko tewaayo omukazi yenna asobola kuddamu kukyalamu mwaka akazigo. Nga kitwala izi yalina omwana omutaawo yali mulenzi yali myaka nga 3 awo. Kati oyo omwana natandika okubeera kyali wange nga bwempitawo ampita anko, bwempitawo nyinza omuwaayo 5 omuwaayo 10 genda ogule simanyi gundi switi biki ebyo. Kale kyana naye nekinjagala nnyo ate n'omukazi naye natandika okunjagala. Twali tutandika nga tulimaalima ebyo bikiki mu kyalo. Tulina ennyaanya nga ntuma ennyaanya ngamba ndeeteraayoko ku nnyaanya ndiyeko biki nemuleetera ennyaanya ennene. Misasozi emboozi neerabira ddala laavu netandika okumeraawo. Wakati omukazi munaaye nawunzika naye enkoze eki muyingiza kyenakola ekyobusiru era kyeneevuma kyekyo nemukyaza nemuyingiza mu kalungu. Bwe yajja bwati mulungu munaye kyeyayogera yamala n'akituukiriza. Yabeera nga mukazi wange ng'afuuse nga mukazi wange munnange nga buli lunaku amala okwebasa omwana n'asala ekkubo n'ajja mu kazigo kange n'ankonkona n'ayingira nga buli lunaku. Mr. Sozi nga nibabeera bakuwaana nga tokyasobola kuyingizaamu mukazi nga nibabeera bakuwaana kubanga buli lunaku ajja. Baawe mpozi nga ku wiikendi olw'omukaaga ne Sande baawe lwasiibawo. Kati nga zeze ennaku zenfuniramu akalembeekereza nga ate akalembeekereza bwe ndeeta
bwendeeta mwezi ennaku Mr. Sozi ng'ate kimuyisa bubi nnyo ng'alabye nga nnyingiza omukazi ewakaawo ng'era omusajja bw'agenda bw'ati tubeera mu mbirigo kuyomba buyombi biki oleeta omukazi kiki kyotafuna kiki kyesikuwa nga natuuka ekiseera Mr. Sozi nga sikyalya nawaka mmere ng'omukazi andeetera emmere anfumbira emmere nampa nfumbira emmere akukubira esimu n'agamba leero tofumba ngenda kuleetera emmere nga ndeetera emmere kati ekiro nga mba neebasa ebiseera ebisinga nga ajja ssaawa 4:05 awo jjukira oba webasukira tuba tukututte owulira wenna ajja agulumbuka n'akugwako nga yenna nga bumanyi Misasozi awo ozukuseemu vanira w'ekiraawo nga engeri gyakuumuukamu awo tutandika emirimu gyaffe bwe tutyo kati nagenda okulaba nga kinsuseeko ng'ate bwenfuna ng'ate abakazi bange benfuna ng'ate mbapangisiriza loogi ekiwulira ng'ate nteekamu sente za loogi ate yapangisa ennyumba okwewonya ezo sente expense ezo nga ndaba sibisobola kye nakola nenfuba nnyo okulaba nga nfuna nsengukawo waali walungi nga njagalawo nnyo nga lalirodi wange tambeera ku pressure nga nze omuntu asobola okumala emyezi 3-4 simuwadde sente naye nga bwenfuna sente nsobola omuwa sente za kumpi za myezi nga 8 mwaka nsobola okuweza waliwo namuwako sente z'omwaka kati nga sente zemba muwadde azifunamu kyazikolamu bwe namugamba nti nvaawo yanyiiga kale kyawo tekyamuyisa bulungi namugamba kanveewo nina ensonga lwaki ate bwe navaawo awo nempangisiriza ddala mu kasenta mu senta wakati kwegamba nenyongezaako oba ku gundi ku level nempangisa mu kasenta wakati nga bakyali bange abo waliwo bakyali abaafunanga abasajja abakulu bayidawo Misasozi nga abasajja abakulu abenzi abatya okutwala abakazi mu loogi alina abasajja abakulu babatya okutwala abakazi mu loogi nga ne batandika okukola ki okufuna connection yange nga akubira omukazi ansaba luumu nampayo akasente kampa waba ayagadde okusula n'omukazi nze ampa sente za loogi nampayo n'emitwalo ng'ebiri ye naasula n'omukazi mu nnyumba yange nefuuka bizinesi Misasozi nga sente zipangisa ennyumba nzijjamu abo bakyali bano njagala kutemesezaako mu nnyumba yo biki ekyo ng'era nzisasula nga renti yenna avaawo nga nfuna n'ekyokulya biki kati ekyantamyanga Mr. Sozi era ekyantamya okulekerawo okuddamu okubaawo ennyumba ng'abamu balina ekisimbi bwagikozesa eruumu yo bano abakazi afunye omukazi bano abakazi abalina amazzi amangi ebyo biki beegiridde ku buliri ayeeka amazzi akyusa bukyusa mufaliso takugamba naye akwata omufaliso eno gye gutobye n'agukyusa n'aguzza wansi okitegeera ndowooza kugamba ennyumba n'etandika okugenda nga epiikinga ekyo ekisu Misasozi ennyumba ng'ewunya yatuuka ekiseera mbino ebiseera by'omusana ng'ennyumba erina ekisu kyesitula kati nengamba naye kiki ekiva ku ki ngenda okubuuza mutuufu nange sijategeera nengamba wanawo kanveewo ngenda okusituka Mr. Sozi okusengula ekitanda wansi w'ekitanda jjukira kyali kya bokisi nga wansi w'ekitanda wali ekiyitibwa obupiira Mr. Sozi nga wali obupiira obuwera n'ebisatu ndowooza bwe bwasitulanga ekivundu ekyo nateekangamu awudi nga ngula awudi mu nnyumba ekiro nga ngula awudi nemuteekamu okubuzaabuza ekiso ekyo naye nga nekino ekiso kivaawa ennumba ng'ejjudde egundi nengamba bannange nga bano bakyali bo olwajjangako akapiira asuula busuuzi eyo wansi w'ekitanda bw'ati gy'asuula kyo asuula eyo kati mu kusenguka nengamba bannange kye nakola nange okuswala obutatya kuswala okungi nazikuŋŋwanya zonna nga nsenguka neziteeka mu kaveera nenzireka awo mu nsi omudda nga ate nina gye ngenda ozitwala
nga nnyingi Mr. Suzi omuli amazzi agabbanga emmeka biki bannaye okuva olwo bwe nasenguka waawo nenzira ewalala saddamu kukkiriza muntu yenna kuyingiza mukazi mu nnyumba yange neŋŋamba owa kabeere bundi yange kati ebyo byonna byonna kankutulekutulemu awo nva mbeera awo ebyo ebiseera kati ebyo ebintu bya bundi by'okusuubulasuubula ebyo mbivaamu kuba nalina kyali wange yafa accident mu kusuubula nenkuba nnyo shock neŋŋamba byonna bino nga byali bya risiki nnyo Mr. Suzi nebivaamu neŋŋamba kati nenyingira ekibuga nenyingira city neŋŋamba kangendeko city eno ndabe nina brother wange yantwala mu kibuga nenyingira ekibuga netuyiribairiba okuwumbyawumbya emboozi Mr. Suzi kanzirukeddukemu saagala egende ennyo wala nenyingira mu kibuga netandika nekwata mu construction gye nayingira Mr. Suzi netandikaawo okupootapoota nyingidde okupootapoota ebyo nga omanyi okupootapoota simanyi nnyo ate eyo omuzimu gye gusibukira ddala bannange Mr. Suzi obuzimbi benda Mr. Suzi abazimbi benda nga bwekiwulira kinkukomezaayo nti baagala asobola okwagala mukomusajja n'ayagala omukozi ayinza n'otwaliramu abaana abenzi abazimbi si wonna bonna naye abasinga kati ntandikaawo okukolaawo biki kuzimbazimba awo tugenda ku mataffaali eyo biki ng'era bw'omanya akaze tekeebulizaayo otandika okufunafuna emaali waliwo akamaali kenafuna kenzijukira keera sirikeerabira bannaye Mr. Suzi nakwana akawala nga nakatandika ebyokuzimba ebyo Mr. Suzi omuwala oyo ng'alabika bulungi nga omanyi ebiki ebyo bisaiti nga mukwana nankulaakula busente bwange awo biki kati mu kutuuka okumutunula vanira Mr. Suzi ng'omuwala awunya nagamba abannaye wakyava kuki nga awunya ekiyitibwa vanira we nga awunya oba ekintu kyali kituuseeko ku muntu Mr. Suzi naye nga ate tolina kyakukola olina okukola ki ng'olina okutundula vanira olina okutuusa omukolo gwo okuba oladde oyagala nga vanira waaka awunya bannange kati kanzireko emabega waliwo emboozi zeneerabidde ey'omusoga wange omusoga wange oyo nze bwe navaayo ku ssomero nali musingako kiraasi ng'ali mu kiraasi ya wansi nze bwe navaayo ku ssomero mu bundi bwe yagenda mu senior 4 n'agenda mu kisulo Mr. Suzi bwe yagenda mu kisulo nga yalina mukwano gwe nga mukwano gwe alina essimu kati nga baba ayagala okunkubira asaba ku mukwano gwe essimu oba omufuna Mr. Suzi ngati mukwano gwe essimu nga wansabako nga nkubira ne twogera ebiseera ebyo waaliwo bino ebiseera bya one and only simanyi oba abantu bakyabijjukira one and only dakiika 5 nga bazikutukako n'oddamu n'okuba bazikutukako n'oddamu n'okuba bazikutukako n'oddamu n'okuba ng'oyinza okukuba essimu olunaku lulamba ku nnusu 5 ku dakiika 5 ezo kati nga tunyumya n'omuwala ne tunyumya n'amala n'ansiibula nazzaayo essimu ew'omukwano gwe kale ate mukuzaayo essimu ew'omukwano gwe ate netandika okukubira ng'oyo mukwano gw'essimu kati mukumukubira wetukomye nkuba akafaananyi obulamu obw'okubanga omuntu takyabeera sensitive kusensinga mutawaana okubanga njogera no girlfriend wange nga girlfriend wange akozesa essimu ya bestie we oba essimu ya mukwano gwe bwe mmala okugana girlfriend wange nazaayo essimu ewannanyini ssimu
ate ne ntandika okulasa olubozi ne nanyini simu tujja kisembyayo naye njala tutunulire omukyala wano abadde neighbor wa brother nanyini dduuka yagendanga ogulako ebintu ate amubuuze nti abawala abo bonna b'oyingiza mu nnyumba kyo kikyofa kinensi olunagezaako okubyegana nga bw'obiwulidde statement gyamugambye nti naye nze ne mmala nnyingirako mu nnyumba yo oba mu ruumu yo ng'abawala abalala bwe bayingiramu tosobola kuddamu kuyingizaamu mwana wa buwala abange nga tugamba nti abalenzi badman abalenzi ba badman abalenzi bali biki njala bategeeza nti n'abaana ab'obuwala tebatudde omukyala ono mukyala mufumbo alina omusajja nkiddamu mukyala mufumbo alina omwami kakati ne weewuunya ekitandika okumutunuuliza akalenzi ndi finally tulaba nga atandika okugendayo yeefubitika mukazi go k'omulenzi omulenzi akkiriza nti wamma omukyala bwe yayingira mu nju saddamu kuleeta mu muwala kubanga olwedde ono yali obstacle ono yali tasobola kubanga akkiriza oli kudya kubanga alya butaala ekyo nzikiriza nti kyekintu kyetutabuusa maaso kyekintu kyetutabuusa maaso kubanga ono yali amufudde bize so waliwo ekyokutunulira bamikwano olwokuba abantu abasinga okuwuliriza oba okulaba ebintu bino ennamba esinga eri bweru wa Uganda newankubadde bannayuganda njogera kuba diaspora kigenda kwenyika omutima nenjala bategeeza olaba omukazi alina omusajja mu maka ng'omusajja akeera n'agenda n'akola n'akomawo akawungeezi n'akomawo ekiro n'asulayo olunaku lumu ng'agenza country okusinza bwe babeera olaba omukazi oyo atuuka okubanga obwenzi kifuuse kitundu ku ye njagala bategeeza bamikwano nti abalina abagalwa bammwe abalina bakyala bammwe abalina abantu bammwe nga muli ku mawanga muteekeddwa okwesabira oteekeddwa okubanga communication weeri wateekeddwa okubeerawo empuliziganya ennungi kubanga nali mbagambyeko wano nti mu bino ebintu by'omukwano kankizze katono mu bino ebintu by'omukwano abalenzi twawuliranga batuyimba mbu abawala powder abalenzi nvunza mu kino nabagamba nti abaana abawala oba abakyala babeera nga wifi ate abaana ab'obulenzi oba abaami ne tubeera bluetooth enjawulo eri mu kimu bino nga tutunulira embeera gye tutambulizaamu omukwano gwaffe oba obufumbo bwaffe kakati omukyala ono tumulaba nabagamba nti baba abasajja ekyokubeera bluetooth bluetooth kasito disconnecting agyebadde readinga egenda kunoonya nearby device so if it can connect era ng'owulya kali connect yenjawulo omusajja teyeetaaga kubondinga teyeetaaga nnyo kutegera it is just searching for the nearby device once it is open and there is engeri y'okuconnectinga they will connect easily you disconnect they disconnect anoonya device ndala kyekitegeeza mu kino nti fe abasajja oyinza okwebuuza nga omusajja obuvunaanyizibwa ekimwagazizza maidi kyekyaki olwedde abadde disconnected ne mukyala we abeera busy na biki kati eno device eri kumpi eri open kati okuconnectinga layisi eyo yenjawulo nosanga musajja nga osobola okwewuunya ekibaddewo nenga kibaddewo nembagamba nti abakyala babeera wifi omukyala bw'abeera wifi econnectinga ne strongest network kakati gwoyinza okusigala ng'ogamba bino ebintu birina engeri gye bikolamu oluganda bw'otunulira connection between bluetooth and bluetooth o wifi ne network ebeera eriwo ne eri stronger kati kiki ekireetera ono okubeera stronger nabagambye abaami it's just nti eno device already weeri awo weeri and it is open so it can connect easily as simple as that kakati wifi okubeera stronger gwogera n'ojja n'oba ng'obeera oli Canada mukyala wo ali Kyaddondo mukyala wo kyewakola ekyamaanyi owaliwo omuntu wa boda gwokakasa nti akola delivery n'aweereza ebintu ekyo kyokka ekyokubanga buli kaseera bawuliziganya bambi bwa mutume ebintu byabyanguyaako ekyo kyokka kimufuula network eri strong olwo aganyiga ne tuwulidde omukyala wano tuwulidde mukyala wa maanyi hardware bali mu kuzimba bali project yaabwe bali so busy omuzimbi kati njala kugamba lwaki kyangu okubanga eno network ebira stronger tuwulira omwami ng'aba busy kakati ono omuzimbi omuzimbi ono abadde very clear nti newankubadde muzimbi tajja ku site ng'ayambadde byovulo
ajja mu masimati ge ng'agenda mu office akugamba nti zibbirigi na biki tabikwata nga bino bye babiteeka mu biveeraveera akugambye oyinza olowooza laptop baaga munda mulimu laptop naye mulimu bizimba kati bw'omulaba olaba office guy olaba guy ng'ali gentle kati amala okutuuka ku site n'alyoka ateekako ebikola kitegeeza tatambula na mulimu gwe ng'ogulaba bulabi kati ekyo kyokka kyokka omukyala asooka n'amuwa credit nga okay sajja ono amanyi obulungi okwepakeginga newankubadde muzimbi tatambulanga mukyafukyafu mu bigamboots na biki ekyo kyokka kyokka kimulaba nga muntu wanjawulo kati ekyokubanga n'okubeerawo abeerawo awo bawuliziganyizza olaba network bwegendebeera stronger kati absence yo ekufuula week bweba week mugenda kubanga mwogera kawungeezi mwogera once in a while kati atono wali nnyo nabagamba nti bannaffe mukimanyi baagala attention katona amwadde attention gwokanda gamba nga bw'owulira nga weewuunya omusajja okwagala housemaid nono bwe bali mu kwewuunya nti omukyalo ono obuvunaanyizibwa okutuuka okubanga atandika okubanga yeebikkulira omulenzi ono amukolera emirimu gye mu kuzimba mu kusiiga langi okukola finishing bijja bitya nga bisindogoma nga biri akatogo birabika ng'ebiri simple naye nga bwe bityo bwe bitandika nabagambye nti la story ya guy ono bw'owulira nga akugamba nti yeebase n'abawala abasukka mu 500 owulira nga ekitali practical naye bw'ojja omuwuliriza otandika naye atandikiddewa kojjawe ng'amusindiikiriza okwebaka n'akawala eno mu myaka kumpi 5-6 amalako primary ng'abawala bokka bayagadde mu primary mumuulya secondary bw'atambuza ekintu okutuuka okugamba nti mu kazigo kajjukira okusinkana ba ogis 30 mu kaluumu ako bino ebijja mu maaso tugenda tetubyewuunya naye bitandika nga biringa ebintu ebitono fokasi yange teri ku mulenzi ono nja mubeerako nga tumaliriza story ye naye fokasi yange eri ku bantu basinkana newankubadde nga gaayo naayinza okuba nga teyali mmere kulya naye n'abantu beyasisinkana bwe tugenda kuona omuwala ayingidde mu kazigo k'omusajja akusuze kubanga mukulu wo gaayi we yazze newebaka bwebasi ku mufaliso n'ogamba nti okooye okubeera ku mufaliso oyagala kugenda ku kitanda ng'okimanyi nti ku kitanda kuliko omusajja gw'obadde tomanyi atali mwannyoko atali relative wo kiki kyogenda okusuubirawo awo mukwano gwange kati ate tulabye nti n'omuwala ono tabadde mwangu kubanga from there okutandika okusulawo kumpi mwezi mulamba nga kifuzo kya buli lunaku bakyajjenjeero ne bye twajjanga tuwulira abaana abawala abaatwalanga ebifaananyi bya gaayo ono abaamweteganga nabo tubatunuulire nga tebaali bangu so toteeka butesi focus ku gaayo ono kuba nti yali oba chip oba yali user naye n'abantu be yakozesanga abamu baamweteganga ekyo ne kibeerawo ekintu ekirala nabagamba nti bwe twabeeranga eyo mu secondary weewuunyanga nnyo abawala balina omulenzi gwe baafanga gwe baalwaniranga ne bamuteekanga ku minzaani nga si boyfriend material babanga baboola kifuba kyokka kyokka kyekirwanya abawala kubanga gayi alina ekifuba kubanga gayi yasiba akatumbwe kalinga oba akaki ng'ekyo abawala kyekibatta ne mbagamba nti kyali kyangu nnyo abaana nga omuwala mulungi si mulungi mu ndabika kyokka mu ngeri y'obuvunaanyizibwa akuziddwa bulungi banguwa nnyo okugwa ku badman gayi nga yakubanga abawala naye nga mulaba nti yateekanga kasente mu sawo y'essaati nga kayitamu ne balabanga omusajja alinga ddooni ku ssomero bintu si binene ebiyinza okusuula obusuuzi omuntu n'olwekyo kuno okwegendereza eno eye opener eri buli muntu gayi ono buli mukyala asinkanye abakyala abafumbo n'abakuba ebigwo asinkanye abaana boolabanga abaana babuvunaanyizibwa n'abakuba ebigwo asinkanye buli kika kya mukazi n'aba nga asobola omukuba ekigo kitegeeza ki nga tetunaba kutunuulira gayi tutunuulire naffe oyinza nga osinkana temptations naye naawe okubeera ng'oli easily tempted nakyo kirina engeri gye kikuteeka mu butaala abantu okulaba nti ne naawe bwe nyininyini tutunuulira oli nti si mwangu naye naawe toli muki toli muntu mwangu kakati abantu bano abajja okukola emirimu awaka onaze shamba boy bashamba boy be bantu abatwebakira ku baana nusanga ba getman nga be bali mukwebaka ku baana naye waliwo oluusi okushapinga abaana kwetuba tusaana okubeeramu naye ate kikwewunyisa bwogamba okushapinga abaana nga shamba boy ava ku mwana n'agenda ku mukabosi bisigala bikwewunyisa nti obutamatira n'okugetebwa kw'ekibi ffenna kyatugeta toddanga eyo n'osinziira eyo n'ogamba nti abantu abalala be babi nga weetunuulira okubeera atuukiridde kubanga mukwano gwange
engalo lumu lwe lusonga mu bantu abalala esigale nesigala nga zikusonzeemu. Nabagambye okusinga bye muzatuulira ne mu story eno yennyini nti bamalaya si be bamalaya bokka be tumanyi abagenda ne bayimirira ku street nga bwe tujja tubayitako ekiro. Bamalaya be basista baffe, bamalaya bakyala baffe, bamalaya bannyaffe nga tubiwulidde muno. Kakati buli muntu osobola okubeera victim ow'embeera eno. Enjawulo nti bw'omala okubiwulira n'omanya engeri gy'oyinza okwegendereza. Nabagambye era njala nkiddemu nga mmaliriza nti abaana ab'obuwala nkiddamu bw'oba toyagala musajja tomuwuliriza. Abawala bangi batandika agamba nze kale sobola mwagala kati tobanga omuwuliriza nkukakasa oba oyagala oba toyagala oba owedde tuzze tubiwulira. Abakyala babuvunaanyizibwa, abakyala babakanso, babakyala badokita bye tuwulidde muno. Naye enjawulo ebeereemu bweti kuwa muntu attention. Abasajja oba kiki kye tuteeka mu bigambo ebyo bye tubatokotera mu matu n'ogenda okujjukira nti ekitiibwa kyo okituddeko ng'omaze okukiwa bwoti ng'otunulira akantu akasudde ekitiibwa nga kavubuka kalenzirenzi naye ng'entabw eva ku kintu kimu kukawa matu. Kasita omusajja omuwa amatu nabagamba ebisinga okubatabula ne mutandika okutambula nga temukyalinnya bintu bitono nnyo kubanga omuntu akuwaanye. N'ogula olugoye lwo bane bakugulira olugoye ne n'owulira ng'ekyamaanyi ekibadde kimiisinga ye muntu okukugamba nti onyumye. Omuntu okugamba nti onyumye eyo nebeera password etandika okumuwa attention n'okumuwuliriza kubanga aku-appreciatinga. Nenze nengenda mu saloon nensala akaviiri confidence nemba nga nina kugifuna mu muntu mulala nti ya confirming nti nyumye nange ndyoka matira nti nyumye. Bye tugamba abakyala baffe oba sister baffe nti ebintu ebimu osobola okudiringa nabyo kirungi bakuwaane nekiteekedwa kusookera ku ggwe. Abalala ayinza n'okukuwaana ng'ate nawe tolwanagana wako n'embeera ng'oli agamba onyumye naye ng'owo yakibulamu lwaki watokivaako n'otwala ekyoli. Ebyo bye tukozesa ng'abasajja ne tugenda okubakozesa oba ne bagenda okubakozesa naye nga kitandikidde ku buntu obutono kubanga confidence yo oyagala eve mu muntu mulabi. Tuzze tuwulira ne mu nsonga zino n'olwekyo mikwano ebikemo bijja kujja n'ate n'engeri y'okubipreventinga engeri y'okubyaŋŋanga nazo weeziri. Abasajja zibeera mu mundu be bakwata emundu ne bazibatunuzaamu. Kakati oteekeddwa okuba nga olina engeri gy'osobola okuba n'engabo esobola okuba nga amasasi gano bwe gajja gakuba ku ngabo ne gaddayo. Gw'okujja gajja kujja kati gw'olina okwekweka gw'olina okuba ne preventive measures tools ezo zonna zonna olina kubeera nazo kuba bano abayaaye bajja kusigala nga balumba. Tuzza twogera ku bintu ebyenjawulo engeri gye bajja balumbamu bakutera kukozesa weaknesses ki. Owulira mwana omulenzi ng'ayagala mwana asanze omuwala baamuzaddemu omwana oba yazadde omwana n'atateeka focus ku muwala n'ateeka focus ku mwana naye ng'omusajja talina kyayagaza mwana. Omusanga alina abaana be tasobola na kubalabirira naye alina engeri gyafokasinze ku mwana wo bwamusitulasitula bwe bazannyazannya tali ku mwana ali ku ggwe batinda direct. Tuzze tubiwulirira finally ng'oli bamuwangudde. Ndowooza tetwetaaga kwogera bingi nnyo otegeera omutawana gw'oba oyolekedde nga teweegendereza. Omulenzi ono okukauntinga abaana ab'obuwala abasukka 15,000 finally eri gyawunzikira gyo gy'okusisinkana mu bantu abasukka mu 15,000 abakazi n'abawala be yayagala alina ennamba gy'amentioninga ey'abantu be yayagala ku mutima gwe n'abaagala okufa obufi. Nenjala kukakasa ne bwe mbaleeza ngalo zange zino 5 ku mukono ogw'omu tebaggwaayo. Naye buli awo buli omu yalowoozanga nti akubye alonze ekyapa mu mannya ge naye ng'ono akugamba nti kubasukka mu 5 be yayagalako tebajjuza mukono. Be yayagala abasigadde yakozesanga abakozese naye abasinga tebaamanyanga nti babakozesa bo balowoozanga bamaze. Bwe ntyo bwe mugamba nti ojja kulowooza nti oli akuliko nnyo naye ng'amazima amatuufu takubanga nako alina by'ayisaawo bw'amala okuyisaawo ejjuguli lye ng'ofuuka history. Omutima nga bagumenya ono ng'akuyitamu n'oli ng'akuyitamu kakati ku nkomerero ya byonna basigala balaba ggwe ng'ali cheap naye nga kabadde katono nnyo kakwegendereza nsobola okusimatuka. Ekitundu ekyokuna kigenda kuba nga tukifuna olunaku olw'enkya. Ekitundu ekyokutaano naga bigenda kubeera bibuuzo muteekewo ebibuuzo finally gaya agenda kuba nga addamu buli kibuuzo. Kimu ku byensinga okwesunga okumubuuza kakodyo kike yakozesanga talina muwala gwe yakwanako n'amugaana. Teyali nti wa high class teyali musajja nti ateekamu ssente alina ssente nnyingi naye ku bawala abato abakulu abakyala abakozi abalina ssente zaabwe tuulu kigi yakozesanga eyo kubanga buli mukazi gwe yalumbangako teyamusimattukanga. Ebintu biri mu nsi. Katonda omulungi tukwebaza kubanga otuwa omukisa okulira ebigambo bino. Ebigambo bino bisiga ekifaananyi eky'omuntu eyayonooneka
naye otuwa omukisa okutegeera ebigambo bino. Tukyogera bulijjo nti katugezeeko okuyaaya n'okubeera abagezi nga tuyigira ku nsobi z'abalala, kubanga kijja kubeera expensive nga tuyigira ku nsobi zaffe. Tufunye omukisa okubanga ebigambo bino tubiwulira ebitulaga abantu bwe beeyisa naye n'okusingira ddala abantu bwe tuweeyisa. Otuyigiriza okwegendereza n'okwadde ng'oluusi emyoyo gyaffe giba gyagala emibiri ne ginafuwa, tusigala tukwekwasa buli kaseera otuwa ekisa okusobola okuyitawo okusomozebwa kuno nga kutujjidde, tusigale nga tukyasobola okunywera nga tetuweebuuse, okweswaza n'okuswaza. Tubeere mu byonna ekisa kyo kitumala leero ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe, ose amen.